balina okululaba kubanga ye alya ku views. Ontegedde views ezo ze zimutwala eyo gyagenda mu global gundi ze zyalaga views ze zimutwalayo na shares. Ontegedde kakati abantu bano mbakasenti okuluwulira tebajja of course duwulira buli babalumanyi terutuuka yadde mu kwota. Kakati omugezi oteekawo statement gye bagenda okuwakanya nga nawe kennyini budde eri ogiwakanya naye ogiteekawo bagiwakanye basobole okuluwulira. Kakati ng'ateekawo statement ye nti teriiyo luyimba lwa ffire lusinga maanyi olwedde naye ng'akimanyi kikyamu naye mu reverse psychology abantu buli omu taba ku kyo omu ng'awa endowooza ye nabyeko nalebo Betty Namboze nabyeko omulamuzi eyawummula Kanyihamba nalabyeko prominent people. Actually weekend yonna he was trending. That's what he wants to trend. Kati trending nze ntya mu reverse kuba bwana abegayira bannange mbegayiridde muwuliriza akayimba temujja kawuliriza ne buli muntu obeddaga ye wama tasobola zoko lumperezeko mpuliro olwo lwagamba nti lusinga olwafire in the processing olumuweereza kangende ku YouTube ndabe ekiyimba ekyo kyagamba ng'omuwa view. Ontegedde tulina regimes 3. Regime eyasooka mu generation yaffe twasanga ebulirayo eweddeko ye yaba fire yaba basudde yaba kasozi. They had more music and less talkability. Talkability yali mutono because bayinanga ebyokukola bekuba ndongo ku ndongo tebayina budde bwa talkability kuba ne wokubogererako tewaliwo TV tewaliwo radio. Kati programs zino ezikwata ku bayimbi tezaaliwo eri wamala. Kati nga kyolina okukola kuyimba nnyo ng'okwogerako kuba kuki kati tujja mu generation eyaddako eyaba Bobi Wine Rebecca Olu ne Chameleon nga radio zitandise okubeera ennyingi kati ng'olina bibalance ng'olina okwogerwako ate ne music nga waali. Kati ba Bobi Wine they had levels za talkability ne music zaali zenkana nti bamala okyobulaba Chameleon osobola omukyawa olw'ebintu byakola naye ate buli bateekamu oluyimba lwoga kale kalina n'oluyimba olulungi nekolera maali mala gateekamu ennyimba zaako naye kose kaagala. Kati they balanced talkability with music. Kati generation yaffe erina a lot of talkability less music. Kati kenzo tugambe yasoma omuzannyo bulungi nnyo n'amanya nti generation gye tulimu ffe tetulina music tetukyalina kyakuyimba balina kwogerako in the process of kwogerako noba ng'otunda kuba bayimbi bangi betuyina wano nga tava mawulire buli lunaku ebbanga lyamala mu kuyiiya oluyimba ttono mulyamala okuyiiya stand. Kati tulina abayimbi bangi obudde bamumala nnyo mu kuyiiya stands than mu kuyiiya music. So ye generation yaffe tulina stands nyingi waliwo abayimbi nga engeri gye tulina programs engambe nyingi buli lunaku ng'alina okuwa opinion lunaku alina okuwa opinion n'ogamba ono obudde bwamala ng'ayiiya opinion singa bwamala ng'ayiiya music singa tetuli wala. So kati ye Kenzo all in all statement yayogedde enkyamu era naye akimanyi naye gye yakoze reverse psychology era kati bw'ogendayo ku YouTube ye oluyimba luli mu views nyingi abalulaba tebalulaba kulunyumirwa balulaba kulushi abadde tamanyi n'oluyimba lwati naye olwa commotion n'enfufu byonna byonna bye yataddewo balulaba. Kati ye reverse psychology gye babakubiza ensonga lwaki buli omu kati ayogera ku luyimba era buli omu alusharinga ku ssimu luli buzi office zonna tukedde bwe discussinga Twitter Facebook gomanyi tejja kwetonda kuba naye kyennyini kyeyayogedde tekikiririzaamu. Ontegedde nze bw'onvuga n'ontuuse e Masaka nga nakugambye kuntu era bwe ntuukayo nze mba nkimanyi imotoka ye etuuka e Masaka naye ontutteko era olugira ningekumu nga ogaye etuuka sebe e Masaka nga neeyongerayo so tajja kwetonda because ye kyeyayogedde kimuvugako. Ontegedde wabula kyensaba kimu bannange bomba mulwana Chameleon muwummuzeemuko omusajja alina ekivulu kye nebulula ekivulu luli yali akiranga Shiba ne bateekawo akabadi nani ne spice yali byaddala ati byaddala naye mu talkability gundi kabadi kwa bafunamu ne bayiwawo n'ateekawo n'oluyimba omusajja ne bateerawo n'oluyimba omusajja aba biga igura menejja era nabo ne bamubuutikira ne mumaliriza nga Kirayi Maximo muweereze enkuba nawumula n'agaaka kivulu kanseeke nga 24 kakati ali wakati musajja watu ali wa pastor Bugembe ali ludda walwana ekivulu kye
muyingizaawo gundi Kenzo oba Kenzo yagadde bika bya big eye anshali kiyabadde afunamu financial mwe kulaba luyimba era sente kati ku YouTube agenda kuyola ekyo Kenzo ye muyimbi asinga okumanya obuzanyo bwa internet n'okukola sente ku internet bulungi nnyo era kyobulaba ye bwe mubeera ku internet gyazanyira emizannyo gye eno ku ground ojja munoonya simanya attendance ebivulu simanya biki yamanyi bali abantu bagendamu abebweru bayina balaba biri bwe baba banoonya wali eri muyimbi wa Uganda kigwe tuyinza okuteeka ku festival yaffe na trending nga bateeka mu Uganda ni artist kati no because yalina amawulire amangi era gwe bajja okulaba era gwe bajja okutwala kakati chameleon bamuleseewa mu bino byonna anti kyembegayiridde nti omusajja alina ekivulu kye mwewumuzeemuko omusajja ayiseewo ekivulu kye Big Eye yagambye nti abantu bamusabye aluddemu naye abantu base Big Eye addemu oluyimba olwo anti kati de Big Eye naye ali mu reverse psychology because Big Eye agenda okuva abantu baali bamugoba gwazimanyi matirio tomukuba ku radio kakkana kuba naye nyini oluyimba lwe yeewuunya lwaki baluwulira kakati twagenda okubeera wali biseera by'abantu bamugoba ne bamukuba obucupa biki kayibo yamanya abangoba bano baki kati nino tandika okwesiriwaza era gyo okuva le yajja ali mu free spirit bwawaana oluyimba lwe bwe yeekolera ebintu bye abantu balwagadde simalu kabuna mawanga kati n'amanya Kenzo ono kugulame ye bwagireeta buli omu ali mu kugiwaana nze nakubeera ku side kati mpiseewo nti okunjogerako kati nyina kukivugira eri nga nkiyita mu reverse nyina okuvuma omusajja ono tatuwa connection TV zigenda kunnoonya TV wakati mu kunnoonya nja fulirawo oluyimba era sawa eno nja kuwulirayo oluyimba lw'omuyimbi yafulumiza audio sebo connection yagifulumiza nene kubina ebigenda maaso ebyafire lutayani ojja wulira nga Big Eye ataddewo oluyimba era yagambye oluyimba abantu bamusabye eyo natokability gyemizannyo gya industry ekinnuma nti ginyumisa omuzannyo gibatambuzaako ngamba naye nga industry enyuma eba enyuma eri ab'amawulire nti mufuna content ekyokukola abayimbi tebaherese yandibadde herese mugiri emyaka nga if it is accompanied with good music neyo stunt egenda negwako kakati stunt ya Shiba ne Spice luyimba kyo lwa accompanizeewo bali yankona ne lutuukawa era tubasiibu okitegedde naye luli stunt yaggwanga ne bakukubira neekolera maali basudde lulibwe stanti bwe yaggwa ne Kasozi n'ateekawo ennimiro y'okubuganga paka nakati ekyakola n'agattako ennyimba weeziri ne bali olwamaliriza nga zifuntula neekolera maali ne zijja paka eno gye twali nga nnyimba nnungi naye kakati stanti z'ennaku zino zijja njereere gatumaliriza bubaka ki bw'oyinza okuwa Kenzo sirina bubaka bwe mmuwa wangi ate nze nali ye yali ampaddeyo ku bubaka naye abo buli omu akola ebiri bangi baze baluddamu naye nga yaaya aluddamu atya kuba bebekulu yaluddamu yazzeemu jasi luli present wangi bonna